Akawuka akalumbye ekirime ky'emmwanyi Masaka kasattizza abalimi era nga bategeeza nti bagezezaako okukola buli ekisoboka okukalwanyisa naye nga basiwansaana ku mazzi. Batuzizza olukiiko ku kyalo Nakiyaga ekiwungo okulaba engeri gye bayinza okulwanyisaamu akawuka kano nga lwetabiddwamu n'abakungu okuva mu kitongole ky'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority. Abakugu bategeeza nga akawuka kano bwe kaava ku bantu abaatema ebibira nga kati nako tekakyalina waakubeera nga kaasalawo okudda mu mmwanyi. Tugenda tutema ebibira wano mu Buwunga tulina ebibira bimeka tubebenkanye. Osobola okugamba baddange ekyo kibira si miti. Kati buli obuuka obumu bubeera mu bibira. Buli we mugenda mu maaso nga mutema emiti mubugoba gye busula. Bwana mukulu w'ekigo ky'e Nalozari Reverend Father Kennedy Kinsambo asabye abakulembeze essira baliteeke ku kawuka kano n'okukalwanyisa mu kifo ky'ebintu ebirala. Emmwanyi bwe tubadde tufuna nazo obuwuka olugendo lwa butabi bukale ate nno bano abantu ba Katonda bambi badde banyiikidde okusimba emmwanyi. Litaki akawuka ako ate bagaana okutwala ebitundu y'ebinyonyodde nti okutemako ng'enku buli woyita ng'ogenda osaasaanya. Tema otemeteme ate oteeke awo oyokere awo n'obuli mu ttaka bufiirewa. Omubaka wa Paalamenti akiikirira ekitundu kino Florence Namayanja atidde nti abalimi bandiva ku kirime kino singa tebayambibwa so nga abadde batandise okukizza engulu. Akakaza emmwanyi akaleetedde abalimi okutya y'ensonga lwaki natuukiridde ekitongole kya UCDA ne kimpa abasomesa okujja okunnyonnyola abantu bayinza batya okwewala akawuka kano ate n'omutindo gw'emmwanyi gweyongere mu maaso babe nti buli lwe balima emmwanyi bazikuuma bulungi basobole okufuna akatale akalungi. Mu ngeri y'emu Bukomansimbi batuzizza olukiiko okutema empenda mu Manayita okulwanyisa akawuka ka Coffee Tree Borer akabaliridde emmwanyi zaabwe okuzimala ku bikolo. Tubeere ng'enyo tugenda kitambuza kubanga emmwanyi egenda okutujjayo egenda okutuyamba okuddamu okubeera mu mbeera nga bwe yali edda. Ekigambo ekirala nsaba ssebo ne bannyabe ebigambo bye tujje mu musomo guno tubitwale nga bikulu. Bakulembeddwamu omukugu mu kwekebejja omutindo gw'emmwanyi mu kitongole kya Uganda Coffee Development Authority Rita Kyomuhangire ng'ategeeza nga batandise okusomesa abalimi ku bika by'emmwanyi ebikwatibwa amangu akawuka ng'ekya Robusta kubanga zeesiŋŋana okubeera ku katale. Ekola byombi naye ate nga tetunatunuulira kwongera bungi omutindo kikulu. Wa muti yenna agula emmwanyi atunuulira mutindo ne bwe ziba zenkana watojja kufuna value omutindo mubi kula mutindo. Bavudde mu disitulikiti musanvu ezimu kuzikola ekitundu kya Buganda okuli Gomba, Mpigi, Mukono, Mitiyana, Masaka, Bukomansimbi n'endala ng'ensinkano ebadde mu ggombolola y'ekibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Beemulugunyiza olw'ekitongole okulisangayo ssente zaabwe nga bamaze okubajjako emmwanyi ne bazigabira abantu ate nga nabo balina obuvunaanyizibwa. Twabeeranga nammwe mwenna ng'abavi batusomesa musoso ssente bwala tugeze ku Hilton batusomesa naye mmwe mwanyweza mutya okulaba nti yammwe yatambula ku yaffe eryawuka twakagizuukusa. Ekimu kijja kwerabira mu kutunda ebweru nina obutale bwe twayingiramu nga Cafe ya Trade ne Woos. Mu Cafe ya Trade twawangudde ekirabo kya Africa nga tukiwangulira mu Germany. Era manager yakakomawo wiiki ewedde. Dick Mutebi ne Jacinta Bwanika bakusakidde Grey no ku Bukedde TV.